Sooka ennyo okwebaza olw'omukisa guno. Naye nno ebintu bya Buganda bivudde wala, kubanga njagala okwebaza 1993 nali muvubuka ddala omuto. Nenda kati oli muto, kati oli wali otya? Luli twali bavubuka nnyo myaka 2. Kubanga awo we nakulembereramu abavubuka okuva mu Kyaggwe. Naye twebaza nnyo abantu abaaliwo mu kiseera. Mugende Naggalabi. Naggalabi. Ng'omutaka Semakula Ndugwa. Producer okumpa ku bifaananyi ebyo nga batwogere ebyali Naggalabi. Semakula Ndugwa. Yes. Awo be bamu ffe ku baatukunganga nga mu kiseera ekyo ne Kabaka waffe bakyamuyita Saabataka. Yes. N'olwekyo bwe mujjukira okutuyita kuba ffe twalinga tusiimuula Ntebe. Mu kiseera ekyo muyanja tusiimulaawo ffe bonna abo bakuŋŋaanya omukungu ajje twakuŋŋaanyanga Ntebe kuzisiimuula. Omanye enkuba yatonnya eggulo limu era yatuggwerako ffenna. N'omuvubuka omulala kati mwami kansala bamuyita Makumbi era bamukazaako lya musajja wa Kabaka Emukono mu munisipaali oyo. Ebiseera ebyo ddala tibyali byangu kuba aliwo ogeraageranya omuntu bw'oba ogeraageranya gy'ovudde kyagala n'ovaako emabega 93 kyekikulaga nti ebintu bya Buganda abantu bibali mu mutima. Koliwo ogamba nti kati nze mu kaseera ekyo saalina mukulembeze nga simanyi nti ndibeerako ne mmeeya nti oba ndisaba obululu oba ndibeerako ne parliament. Naye twakolanga emirimu mu nkola ey'obwannakyewa nga teri akukase nga tukulemberwa abo omugave Semakula ng'abeera Kibuyaawo. Embeera eyo kati ssebo yetuusizza Buganda kati wano weeri. Omubaka Nambooze omulaba? Genda ma Nambooze waali waseka n'owaleero kati mulimu tategeera munne. Ssebo bana bamuyanja mukwano gwawe mwannyinaze tuli bakko bebazzukulu ba Namwama. Ekikulu twagala nnyo okwebaza bonna abakwatiddeko Obuganda okuva mu 1993 naye n'emabega awo nga 93 tannatuuka waalingawo enteeseganya ez'amaanyi ezaavaamu kino. N'olwekyo ne tusiima Katonda olw'okuba nti kati tuli waffe. Bino bizimbe si bipangisa. Ebintu byoyogerako weebiri. Ne Ssaabasajja Kabaka waali, abalagira n'abambejja weebali, bakatikkiro bonna abakwatiddeko Obuganda okuva ku Mwanyamuli ne Dani Mulika ne Mukulu Mayanja Nkaanya bonna twagala kubeebaza. Naye n'abaamasaza n'amagombolola abazze bakola. Naye ate ne twebaza olw'ebyo ebituukiddwako kuba ogambye biki ebituukiddwako ne bwe sibiddamu abantu babirabye obumu kati olwaleero Lutamaguzi ono n'ono ku bya Kabaka beegattira awamu ate ku birala ne bategattira waki wamu. Singa omutima ogwo tugenda nagwo nga si gwa bandabe naye nga gwe mutima gw'owulira. Nze njukira abasajja abo Basinda Bulya Mwanje nga bayiye ennyimba za Kabaka ng'olaba talina kyayagala naye ng'afiirawo kuba oyo yatendekanga kwaye Katwe kumpi kiro paka lwe bajjamu omulamwa na bino bituukiddwako. Twagala kwebaza nnyo Katikkiro, abalangira n'abambejja obutayombera mu kkubo. Bayibuli wegombera mu kkubo ekutegeeza nti abooluganda bayinza okulemagana okukkaanya naye tebatajja mu lujja mu kkubo mu paaka ne batajja mu paaka. Kali okulaba nti Buganda erina weetuuse era ze nadempa obubaka bwange ekyo nakyebazizza nnyo. Unity omwami oli omuleesi Rwomushana si wa Buganda naye omusajja waani wa Kabaka era awagira. Singa tutambulira awo tujja kubanga tutuusa Buganda ku ntikko. Mu byobulamu ebikoleddwa tusiima, mu by'amalwaliro tusiima, ebyenjigiriza amasomero tusiima. Naye kyekibulako obadde mu palamenti nga ssentebe wa caucus biki byolaba ebisoomooza Obuganda mu kiseera kino nga sinagenda wa Honorable Kiwanda? Ebisoomooza Obuganda
abaana abasika tebatukoze bulungi. Abasika batya? Abasikira ebintu ebyabakitaabo ebyabazadde bakadde baabwe ebigendererwa bye baalinanga okukuuma ebintu. Abaana si be bakoze eki n'omutima si gwe balina okwo kusoomooza ku ki kunene. Obumu obw'ensonga nabwo okusoomooza kunene. N'olwekyo era jjo nabadde njogera nga mpa obubaka bwange nabategeezezza nti singa tunaakwatira wamu ne paliamenti eyo giraba erimu ababaka 15 bonna nga bamu Buganda noyinza n'okuyita n'otaweezayo 30 ng'obayise nti mujje tukuŋŋaane ng'obayise ku byensonga ali n'olaba ebirala nga badduka misinde. Era nabagambye tebaddamu kwekola mu buwendo nti kano kakoze kino kano kakoze kino kati bataano tukoze kino bataano tugenda kwogera tuti no mujje wamu. Wano bwe twatuuka ono yaliwo omujulizi wange kuki ku tteeka ly'emmwanyi coffee bill twalinda biru nejja nenjireetera Katikkiro kuba Katikkiro alina banne munnamateeka bwe baasoma ne basonzola item kuki ku item n'atuwa ekiwandiiko nenkitwalira minisita Sempijja nempako copy speaker nenkyanja mu house etteeka lyajja naye kati bwe banaabulwa obumu obwo naye kati n'abamu tebabi twabikola balowooza nti lyasigalayo buki busigaza okugjako ekitiibwa Katikkiro nga yabagambye nti abaabikola. Olwaleero kye tusinga okwagala bwe bumu obw'ensonga obumu n'okukolera awamu otaga bandabe fwe twakoleranga sitwagala kutulaba kubanze 93 nali simanyi nti mazima ndibeerako n'emmeeya wa Mukono n'obwabavubuka nga sinnabisaba naye nga omutima bagulina abakola. Bw'otunuulira abo benjogeddeko basennabulya mwanje ebiseera ebyo abaatukuŋŋanga omugave Semakula wekibuyaawo mu Zuuko zone tebaalinanga nnyo kyayagala naye nga kyafa nti Kabaka ansiimye. Era kyovula ffe twebaza nnyo Katikkiro nakimugamba nti buli lwoba n'emikolo n'oyita bakatikkiro banna abaawummula buli lwoba n'emikolo n'oyita baminisita abaawummula buli lwoba n'omukolo n'oyita naffe ababaka era ababaka bonna mbadde mbayita obadde ng'obalaba abaawummula ne tutambulira waki kuba buli omu alina olubimbi lw'alina okugattako. Tetwagala kusuula muntu n'omu bwe tulanga tunaatuusa Buganda ku ntikko naye bituukiddwako bingi twagala kubyebaliza Katonda n'ekikulu ekisinga ennyo kyekirabo eky'obulamu bwawadde Ssaabasajja Kabaka. Eddakiika emu ku mayiro kye kizibu kya Uganda. Mayiro si kizibu kya Uganda era ekizibu kya Uganda ku mbeera y'ettaka kyagala nga ompadde obudde buwanvu kubona kiwandiiseeko ebizibu ebiri ku ttaka bingi si kya mayiro si mayiro. Lipooti zivaayo gwe wali ofunyeko lipooti yeyogera ku ttaka lyavaayo tinedda ababba ettaka agaba ekyapa eky'omubbi akigobanga 14 15 ekifuluma 16 nakiwa transfer n'ekituufu kitwala emyaka 2 ekituufu nze omala n'emyaka 6 oguba kyapa bw'obanga fe abatabadde bize myaka 6 weetooloola bagamba nti kiriwo n'ogenda ne giggwako naye omufere bakikola 14 15 ekifuluma 16 n'akisinga mu banka. Kati embeera eyo nayo tulina ogikola ki ogitunulamu n'akomawo gy'oli. Tweyanza nnyo byonna ebikoleddwa era twongere okukwatizaako Katikkiro ne banne baweereza nabo ffenna tuli mu buweereza naye balimbira ogguke. Ye Honorable Johnson Myanja Ssenyonga abadde mbaka wa Parliament wa Mukono South, the former chairperson Buganda Parliamentary Caucus. Uganda Revenue Authority egambye etya nti olina okwenyigira mu nteekateeka y'okutumbula bizinesi eyitibwa Kakasa Business Solutions. Mulimu enkola 3 ez'okuyamba. Mulimu digital tracking solution muno ogula ebintu nga bikakafu nnyo bya mutindo nga biriko stamp. Waliwo gye bayita voluntary disclosure ovaayo n'otegeeza URL nti webadde bitatambula bulungi mu business bajja kusonyiwa tebajja kuwesa ngasi.